Basima wow sebo era ntwala omukisa guno sebo okulamusa ku bonna abatuuliriza nembeebaza gye batuusizaako engalo wiiki yonna okuva ku lwokubiri oluwedde okutuuka ku lwokubiri lwaleero omukenkufu Nyanzi Julius nze ndi mu studio za Kaboozi era nzakulamusaako era nzakusiima weebale kuwuliriza nga program Kalasa Mayanzi kikulu nnyo Monday to Friday budde kusaawa nyamba kasa musambu itiwe bityo bitambula era nze akulamusaako siri mulala nze omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Research Prof by Research tusangibwawo ku Equatoria ku Bombo Road yennyini watandikira awo oba otulaba bulungi nnyo mukona obeera otufuna bulungi nnyo era sebo tuze tutambula twogerera ddala ku kintu ekyo kyennyini ekikwata ku bantu ekyebizibu ebibasoomooza ebintu bingi nnyo manye ebitusoomoza bibeera mu byenfuna ne bibeera ate ne mu byobulamu ebyobulamu ebyo ebirala nabyo bibaamu mu mbeera z'abantu bowangala nabo attitude n'ebirala naye ebyo bibiri ebyo byebisinga okuleeta obuzibu ebisinga okuleeta pressure wamu n'endwadde endala nnyingi nnyo era mu mbeera eyo nga tugenda mu nnaku zino ez'eggandaalo ennaku zino enkulu ebintu bitera okwongerwa okutabuka wabaawo ebintu bingi nnyo ebitambula naddala mu saasaanya kati bw'oba tosaasaanyiza banno bayinza okuteekako pressure omukyala abaana oba abantu b'okola nabo oba ab'eŋŋanda ab'emikwano era mu mbeera eno wetulabira ddala nti omuntu alina okwerwanako ddala mu byenfuna ne mu byobulamu nga bwe tuzze nga tutambula omwaka guno omwaka tugusigazaako naku ntono naku mbale bubale mwami Kisenyi tekikyawera na wiiki 3 kubanga bwe tutunuulira leero nga 16 yesebo nga Christmas ya 25 kiba kitegeeza bw'ogattagattako ennaku ziba mmeka okutuuka ku Krismasi tezikyawera na nnaku 10 okumalako omwaka era tezikyawera nnaku 30 kati ziba ne 15 tezikyawera ziringa mu 14 okutuuka ku Krismasi okumalako omwaka kunga 14 kubanga olwe15 lwennyini tuyingiza mu ki mwaka gwe gutyo bwe gutambudde okumalako omwaka ebintu olusa abantu babibuusa amaaso naye nga ekintu kyekyo kyennyini nti budde butambula time flies era mu mbeera eyo kyovula twagambye nti pressure yeyongera naye ekirungi twabawadde ebyokukozesa era magnesium oil abantu abakoze bulungi nnyo tujja kwebaza bonna abagenze ku Prof by Research ne bafuna magnesium oil era bwe tuvaawo kati olwaleero era mwami Kisenyi njagala tubafuwe ekitereke kimalako omwaka kuba mmanyi okuva lunaku lw'enkya n'ennaku eziddako abantu bagenda kutambula tutandika kusiba nsawo okudda mu byalo zizabamu baabo tomulaba wuuli ayambuse ate yagenda engugu olwo gennakedde wano nga naakayingira ng'akutta abaana be 3 bonna abakutte n'ensawo zaabwe bakkirira boolekera eddene bagendaka kati ekyo kitegeeza nti n'ebintu bye tutwala birina okuba nga bikulu kikulu nnyo kubanga tugenda kati abantu batandika okutambula abalala bajja abalala bafuluma abalala bagenda mu byalo kubanga wiiki eno yonna neddako ebintu babe naye kati eno wiiki ye piiki naye kati bw'oba ogenda mu kyalo ebintu byonna bye twogedde omwaka omulamba mbadde nsaba mbateekereyo ekitereke asiika obulamu otuwadde ekitereke asiika obulamu ekyeggandaalo kitandika ddi leero wangisebo leero asiika obulamu atandika leero tassa mukono
alimu kyoyo asiko obulamu nga bwe batugamba yesebo boswa omukono obulamu busirira nkuwulira kati abantu bagenda kutwala ebintu ewa eri mbakadde ate baba bakavaayo babayite olowooza nno pressure tezagize tu ali wano mu ddwaliro embeera ekoze eki eri esajjuse naye nga gwe kanaaluzaala ebyamasavu bye yatutte nagamba kamutwalireko bambi ka blue bandi aludde okkalya n'omugaati ate nga bye kazaala bulwa ebyo nnyo bizibikira emisuwa ebintu bingi nnyo bileeta pressure nkuwulira ebirala sukaali alinnya amagulu gatabuka obulwadde bw'amakajja ne butabuka alala olubuto ne lwesiba nga tetubadde twagala ebyo bw'obitwala kuba nabyo weebiri tulina obbirya naye twalirako ate ebiziiza ekyo vulaba ekitereke bagamba nti engalo ensa twala bino kubanga kawooma kalungi n'obulamu bwetaaga emmere n'amasavu naye ate otwala n'ebizigula kyekyo kubanga endwadde ziri za bika bibiri mwami Ssenyi ezitta abantu mu nsi yonna wadde twogedde ku sukaali pressure bingi nnyo bye twogedde mu 10 years naye endwadde eziri communicable ze endwadde z'osiiga nga ssenyiga HIV kifuba gakiva ku muntu ne kidda ku muntu omuntu omulala alusaazi nkuwulira osobola osiiga muno payiroli osobola okukosa muno ebirwadde obwo obwabazira candida nkuwulira infection UTI kati ezo bayita communicable diseases ezirwadde zisiigibwa ne wabaawo nani communicable ze ndwadde zotasobola kusiiga muno kati ne bwoba olina sukaali kati osobola kumusiiga muno ne bwomukwata mu ngalo tasobola ne pressure ne bwobeera nayo tesobola kugimusiiga nga bwe gyetuwe kati ebyo ziva ku lifestyle eneeyisa obadde weeyisa otya kati ezo endwadde nazo nyingi kati ekitereke kino ekyasiika obulamu tugenda teekamu ebintu 6 weewaawo nga bitakolinga communicable ne non communicable diseases kubanga ezo ziri responsible for 99% nkuwulira okufa kw'abantu mwe muli kokolo ali non communicable oli bwalwala kokolo tasobola mukwasa mulala ne kati ekiteeke kino kyenjagala obbasibira mutwale mu kyalo nomwe musigaze waka twagala takolinga endwadde ezo ez'ebika ebibiri ezisiigibwa nezitasiigibwa kubanga obulamu bwebugaga health is wealth era ekitereke kino asiika obulamu kusookera ddala kirimu sukaali w'amatugunda ekyo kikulu kyekyo kubanga akasawo ka sukaali ogenda katwalira mu nkwawa tukutuku ku luno jjajja anaalaba nagamba mwana wange kasukaali nga sikalaba nti jjajja ndeese sukaali ogenda nakumunywerako emyezi 6 nti akasawo sinnakalaba nti kaakano kajjira mu ccupa kyekyo kyennyini kubanga akacupa akamu kenkana ensawo yaki ya sukaali kati ensawo ya sukaali wetaaga omutisi fast naye kati wano otekamu nkwawa nkuwulira kati kitereke namba emu ekirimu sukaali oyo lwaki twagala tutwalira abakadde sukaali ono kekano akafuuse ka sukaali k'abakulu kubanga ko tekavaako kulinnyisa sukaali mu musaayi actually omuli yali aŋŋamba nti oba oyo ye sukaali w'abantu abalina sukaali nenga nti nedda ye sukaali w'abantu buli muntu yenna kubanga buli muntu osobola okuba nga oli pre-diabetic nga tonnaba kutuuka sukaali kulaga bubonero naye nga oli mu kkubo jirira kyekyo kati kitegeeza nti olina okukozesa ekintu ekitalinnyisa sukaali kyekyo lwaki sukaali w'amatugunda lwaki talinyisa sukaali ekirungo ekirimu ekya glycoside kyenabagamba kyekirimu ne mu stevia ezo tuzita glycosides glycosides ziba sweet naye ng'ate zina zero glycemic index ziwoomerera naye ng'ate zina zero tezirinyisa sukaali mu mubiri
butuuka ziyita mu buyisi ne zikola ebyazo naye nga glycemic index kwe kupima sukaali ali mu musaayi kati kwegamba buli oli era kanondoza ffenna tukayige nti glycemic index kyekibala sukaali ali mu kintu kyekyo kati nga bwolaba nti amazzi aga ice galina okuba nga gannyogoga bwe gaba gookya oyo si ice ekyo kirala gaba mazzi g'ofumbye ate tokisobola gamba gali ice cold. Kati mu kitereko ekyo mulimu sukaali w'amatugunda asiika obulamu tassa mukono weewaawo ekitereko ekyo kye mugenda okutwalira abantu bammwe mu kigabenga ekirabo nabadde inspired by omumbejja yakigabidde omulangira yabadde eyo South Africa ku mikolo neŋŋamba asiika obulamu tassa mukono nensooka nkibulyako mikwano gyaffe era baganda bange abasiraamu ne bampa vibe ne bagamba kyekyo neŋŋamba kati kankisaasaanize abalala bonna bafunemu mulimu peppermint naana oba abawarabu nga bwe bamuyita naana abaana abasiraamu peppermint agamajaani gagenda gogola minyira ogenda mu kyalo nosanga omukadde eminyira gimuzibikidde mu kiwanga takyassa asiza mukamwa eminyira giri mu mawugwe kati ekitereka asiika obulamu mulimu ki ne mu lubuto gibaamu actually waliwo omusawo omu ndoza yalinga Dr. Sebi n'agamba nti eminyira emingi mu mubiri gw'omuntu gye givaako ebirwadde ebisinga kwegamba girina engeri gye gitawaanyaamu omubiri okukola omulimu omulungi ogw'okukuuma ng'oli mulamu kyekyo kyennyini kati gye gikoma okuba emingi mawuggwe ng'otandika okukolola wuuyo ogenze oli ku pneumonia emingi mu kiwanga nga bagamba sinusitis bwe mukyogera anti kiraga inflammation olulimi lwammwe nalo naye nange ngenda ndugoberera nduyigayigamu kati omu mu kitereke kasobwe nnywa kaminti kano koza minyira mu sisitimu yonna kyekyo kubanga mu biseera bino ebitafutafu biba bingi bibaamu ebintu ebireeta eminyira ekitereke ekyo era mulimu ganodamba kofi okazizza kagonodama kafe akayitirivu kasitula abasirikale b'omubiri okanywako booti n'omubiri ne gusanyuka ne gugamba kikyoleese kino bukyanga abachina batuseera batuseeranga ganodama wakacupa bwe kati mitwalo 25 kati kwota namba gyofuna ate ngegenda kubanga esaliddwako yesebo mu package eyo era mu mbeera eyo yesebo sukaali w'amatugunda mu kitereko ekyo tusazeeko 2,000 era amajaani ga peppermint tusazeeko 5,000 nkuwulira era ganodama tumusazeeko naye 5,000 abantu baffe bagende bafune olwedde ogwo gumu mmeka gumu bbiri tugende mu maaso mu kitereke mulimu buto w'ensogasoga nkuwulira buto w'ensogasoga infection omanye tugenda ku bifo by'olukale kati emikolo giba mingi egy'embaga batuyita kyakwanjula ogenda eyo ate n'ojjayo ki infection kati mwasiika obulamu mu kitereke ekyo mulimu buto w'ensogasoga osiiga wali kati omukyala ku center boloti n'omwami ku mutaka n'oziyiza infection n'onywa nako kati nakyomu ekiri esoko onnyonnyole anti abamu bagamba ensogasoga si buli nsogasoga nti oginywa kati eno gy'otaddemu yo ne bw'oginywa siba na buzibu toba na buzibu eno nteeketeeke bulungi mwamisenyi wagijjamu ekirungo kozi kiba kirungo kyekyo Raisini wamugjamu yeewa obutwa so oli aleme kuwulira asobola ogamba agambye kasita oyiro nange nnina owange naye baaba kuba ogwojja okukozesa raisini asobola okubaamu ate ne weewa buwi butwa kituufu genda mu maaso kati mulimu era kofubom
ebifuba byeyongedde abaana bwe bawumula bajja n'ebifuba abasama bali mu kukomawo bajja n'ebifuba naffe ne tutwalira ate abakadde mu byalo ebifuba bambi ababadde bagenda ku bikujjuko ate musibira muzikanula muzeeyi bamutadde ku kanula ekifuba kimutawaanya kimumalawo kati mwasiika obulamu ekitereko ekyo mulimu kofubom wa 15 twasazeeko 10 nnyo mu kitereke yesebo mu mbeera eyo era kofubom yagogola amazzi mu mawuggwe mugezi tamala emirundi ekyamujja mu bulamu bw'ensi eno amazzi gagendera mawuggwe kyebayita chronic obstructive pulmonary disease kati kofubom ngeri gyakoleddwamu mu mirandira gya kalitunsi bukomera peppermint amazzi gonna agagogola gonna noba ng'ossa bulungi ekyomukaaga Herbert Sauda black seed ensigo ekyasinze okunoonyerezebwako mu nsi yonna lwaki black seed oyo black seed kansooke ne mu hadithi baganda bange abasiraamu bo bakitegeera nnyo oyogera ku hadithi oba hadithi nabbi Muhammad okusasira n'emirembe erebe ku ye yagamba nti ajjanjaba endwadde zonna okujjako okufa n'obukadde eyo hadithi eri mu Bukhari ne Muslim kati ku bawalabu Herbert Sauda oba black seed kyekintu ekisinga okuba ekikulu n'abayindi ffe nga tukyebase abawalabu bamuyita Herbert Sauda n'abasiraamu nkuwulira Abamerika bamuyita black cumin Abangereza bamuyita black seed abaddugavu tebalina tetunabakofa amakopya yaffe obani yagibba tukyebase naye kale mugolokoke mumanye nti black seed gyali black seed alina ekirungo ekisinga okuba ekikulu bakiyita thymoquinone kikuza abasirikale kyongera mu basirikale amaanyi n'okukola n'okubeera effective kyebayita immune boosting thymoquinone bwabeera ne liver ekola bulungi ekibumba kyaffe kubanga nakugamba mu 2023 nawa assignment wane emigaso ebitaano egy'ekibumba mwami Sonko yagiyita yagenda n'akola homework nampa assignment n'agizza ne mu marking nkuwulira sebo yafuna 8 out of 10 wow ebbiri nenze esigaliza era omusomesa asigaze bw'owa 10 oba tolina ky'osigazza kati awo student aba atuuse okukuvuganya yampa report bulungi nnyo naye teyakonkuludinga conclusion ye yatwala obubiri mwami Sonko tukutumidde olina okukola conclusion bw'obanga omusomesa kugamba ebanga summary weewaawo sebo kati mu mbeera eyo ne black seed mwali mu kitereke kino lwaki tulonze ekitereke kino nti ng'ogyeko ekya pressure kye tubadde tubagamba kino kiri jeno omulwadde natali mulwadde akikozesa kubanga majani kawa sukali powder Herbert Sauda soga kubanga n'omutali mulwadde omukyala asobola okwesiga ensoga ng'ebizigo nga Cleopatra bwe yakolanga n'olwekyo buli awulidde gamba muno nti tugenda mwasiika obuki obulamu omwaka guno gugweko ekitereke asiika obulamu tassa mukono kubanga nalabye nga kitakolinga 95% of ailments ezitusumbuwa mu nsi muno mwe muli pressure sukali biki byonna nga generally nga toli specific nga kuziiza preventive medicine wano ekyali nto abantu baffe tebamanyi kuziiza amala kulwala n'alyoka akola ki n'alyoka adduka agenda afuna obujjanjabi naye kati bwe tukozesa ebintu bino kubanga bw'okwata sukali w'amatuguna n'oteekamu kaganodama n'oteekamu ka peppermint n'oteekamu ka Herbert Sauda oba ka black seed n'oteekamu ne ka castor oil oba okikubye erese wayi byonna oba obigasse bulungi nnyo n'olyoka ofuna omuganyulo kati bino byonna pressure sukali kusanyalala bifuba kufuluta twafunye obulwadde obupya bwakufuluta mwansinyi okufuluta kufuusa okufuluta mufirudiawo abantu bampa feedback nengamba nti okufuluta kuleesa obuzibu kwawudde abafumbo omwami asula yekka n'omukyala asula yiki
kufuluta okuva ku ki minjira gikwatawo okuva ku wano muguni mu bulago wano ne mu sinus kati empewo erwana okuyitawo naye ng'ate waliwo emiwaatwa kati bodo ekola vibration bite bikuttewo eminyira ekyo gikuttewaawo kati so katola kati mu minyira abamu baba batono naye nga minyira abalala baba banene nga masavu nga fat masavu gakuttewo nkuwulira abalala binyama bibeera mu nnyindo era mucus kubanga yaleeta inflammations kati ekitereke kino kiri general purpose kyekirabo ky'eggandaalo festive offer nkuwulira okwata notwalira maamawo bosi wo okumwebaza okuwa omulimu omwaka mulamba n'omutonera ate oba omwagaliza n'obulamu yeyongereyo nga mulamu katolaba ennyimba za Christmas tubagaliza ennaku enkulu ez'essanyu ezijjudde obulamu n'omwaka omujja ogw'emirembe tegusobola kuba gwa mirembe ng'okaba alimponya alibaawa kyekitereke kino ekirimu ebinnonogo ebijjudde kale katumale okuwetamu katono tufune ku bubaka buno tujja kuba tugenda n'emitwe gy'amawulire Michael Kisenyi n'omukenkufu Julius Nyanzi ekitereke okiwulidde kiri ku mukaaga kitundu wonna bwenkwata bwenti nti abasaliddeko kyandibadde kya mitwalo 10 kati tubasaliddeko abe transporter transporter abatwala mu kyalo wadde mitwalo emeka egyo gyonna 3 kitundu era eza babase zebongeramu bantuuse e Masaka nensobola n'okudda ate nze sijja kubaleka bannange ate nga muli balwadde endwadde tuzikendeze tuzirwanyise famire yonna abakadde kwata ku kitereke kino asiika obulamu ekitereka asiika obulamu tekibangawo kyo butereevu gwe gusookedde ddala okuba nti ssebo otuddiza mu bunene bwakyo nga bwe kiri tusobole okuba abalamu kuba otwagala tuli balamu 226 awo munnanga akwagaliza obulamu obulungi ate olinda ki so famire n'abeeka bonna wonna mukwano gwo mukama wo yenna omuntu gw'owulira nti wamakulu mu bulamu bwo kitereke kino kimugwanidde oleme kusiba busibi ebyo ate ebikendeeza bulamu ate ng'ebyongeza obulamu weebiri omukenkufu sebo omwami Kisenyi tweyongere mu maaso sebo nkusiimye nnyo olw'omukisa guno gwonyongedde sebo ogugwanidde kubanga naawe ettu lyotukubyeko lwaki nedda kituufu kubanga ne bwe wandiise nagamba nti nja kubyogera bwogezi abaagala bajje babikime naye ogenza osonjolako so ne tutegeera nti buli ttu eryo ly'omuntu lyatunuulira emitwalo 3.5 zimaze okutemebwako kituufu ekyo kikulu ssebo kikulu nnyo mu kaseera kano naye ng'ekikulu kye tutunuulira yevalyo evaamu omuganyulo omuntu gw'alina kubanga tugezaako kati okusiika obulamu lwaki twagala tubusiike buleme kusiriira okusiriira kwe kuliwa kokolo amazzi mawugwe sukaali ebifuba ebyalagiki omwana afuna akafuba mpolampola nekatandika okuba dry cough nkuwulira omuzadde nalegulaagulayo empeke mpolampola then olugira nti ate kaganye genda nti ate afuusa alagiki nti ate alagiki ate kati asima ate from asima nti ate omwana we alina pneumonia ate kakati wuuyo drip simanya bakanula bataddeko simanya ate biki yes ne bwe tunayiga okupreventinga nze ndaba nti tugamba imagine the world without hypertension diabetes bino byonna ebitusumbuwa allergies infections kati infections zafuuse baana baliwo abaana abakazaalibwa mwana watandika obwati atandikirawo omukwetakula mwana bebi mwaka gumu abaana ku masomero babaza
infection ziringa infection abasomesa balemeddwa sukulu nansi agamba kino sikirabanga okuva ku senior 1 mpaka senior 6 bonna infection zizo kati mulimu ensogasoga mwasiika obulamu sigawo awakusiiwa siga mu mbalakaso nkuwulira abaami balina embalakaso zivaamu nevvu atakula bwati nevvu nelikola ki nelifuumuuka ate bwamala n'akomba kalabe testi kati infection n'agizza ali mu mbalakaso n'agizza mu kamwa ate n'afuna ne mouth candida ne kati okwewala ekyo womala okunaaba isaamu mu mbalakaso kakasita kuba embalakaso zitera okuwunya zitera okutuuyana zitera okukola evvu zisiiwa oyogedde ku mouth candida waliwo we nali nsoma nti omwo bw'asobola okuba mulina olwedde mu bulago wano bw'agenda okuluma ku kintu ate asobola okukola nti maama aluma ku kindaazi oba taata alaba ekindaazi omwana wange naawe kwa omwana n'akaaba ne bamuwa ekindaazi asobola omukwatira wa amukwatira bulungi nnyo kati mouth candida oyo ali tumukola tutya kuba eno watubadde tusiigawo naye ate mu mouth candida ali mu kamwe eno peppermint theory anti nga wabizingizza byonna tegera bbanga ne wansi nkuwulira maje gakutaka maje ga mu bbanga kati awo onywa wali n'osiiga ate n'ensogasoga tewali buzibu oyira omusiiga ku lulimi waliwo abantu abalina ebyeru ku lulimi kati ekitereke kino akyasiika obulamu oyiraako bukasangamu birimu ebintu 6 bya gandaalo naku zino endwadde natunuulidde zitusumbuwa mu gandaalo kati olaba kati nga bw'ogambye mu gandaalo lino oli bw'alidde noono waalya mu kucakalaawo mu kudigida kati ogenda okulaba ng'ofunye infection eyo y'olulimi kuliko ebintu ebyeru biringa amataatata kati siigawo ensogasoga buto ajja kuyamba nnyo nga bw'onywa kakaawa akaganodama kasitula immunity peppermint ayina nacho methionine alumbe obulwadde bukola ki webutudde webuli awo enjawulo ebeera ekola ki erabikirawo mangu kati naawe tolinda ate kulwala kyayo ono gwenjagala tuteriize anytime is tea time zino zinfection zigenda okuyingira ng'omubiri gwo immunity yasituse dda nebiri antibacterial antiviral antifungal byonna nga mu mubiri ng'ettweryo bw'olimenyeemenye endaba byonna byebirimu awo gwosekera mu kikonde ng'abalala gamba mimiro gino omuntu yafunye infection mu gundi naye ate gundi teyafunye kituufu omusajja yabadde ayasimulira wano natudde mu taxi eggulo katamu mugambe nti owange w'omukenkufu tomanyiyo genda ofune ku kakofubo abantu amadirisa ne bagaggula nga batidde omanyi nze bwe nazzeeyo ekyokukola nabadde nkimanyi bawala bange ne bagamba waayi mundeetere ku kakyayi kange gamba nti dadi kiki nti nzize n'omusajja nga ayasimula mu takisi omwo ne bakagira bwe bati ne bagamba wamma dadi prevention is better than cure kituufu abantu baffe bakolola nawandula nolaba kiyelo ogamba kiki kino kati kirwadde byereere asiika obulamu kyekitereke ofunamu sukaali majaani ate nga ddagala bwe nalya Senegal mwami Kisenyi nga tebamanyi na viral diseases nti gyeziri balina immunity wangi immunity eri mu basenega abo kyovula n'omupiira bagumamidde baproducinga ba international stars suyangako Sisse alwadde Jibril Sisse oba Sadio Mane tebalwala balina immunity ey'amaanyi naye basajja amanyi basiraamu abo bakozesa nnyo black acid habati sauda oyo gwe babeerako ne banywa mwaka ku mwaka ono otuwadde oyiro oba otuwadde busigo buli bwennyini wadde powder otuwadde powder powder Sheikh Maktoum yasindikira no mutabani we yangamba nti
Prime Minister nyini Sheikh omukulu nkuwulira akwata batisawudde oyo black seed n'amuteeka mu mazzi aganyogoga ennyo nkuwulira mu giraasi n'abikkako n'abireka ne bisulawo agenda okeera enkya nga biri ku luumu ki nga biri ku room temperature naŋŋamba nti kye kimuwangazizza I'm a good student nange bannange bulijjo nga twebakira mu bintu nga kabatisawudde okalina wano oli akayitako n'akaleka amanyi tulina gwe tulima wano abantu gwe balima kati yaŋŋamba bamujja Oman obambi kati nembawa kuwa wano waffe gwe tulimira wano kati nazemu muwuliza naŋŋamba kiri fantastic naye waffe wano ffe tuyitako muyite abantu baali naye bannayuganda oba bannayitwa abaaki waliwo olwe watandika omusomesa abatisawuda n'abakyala abatunda bano emiyembe menvu nga nabo batandisa obusiba mu buveera abo nga bagamba black seed naye ndooza abantu babuyitangako buyisi ne bagamba oba bino biki ne babireka kati ako ne kavaako ne chia naye yavaako ne flax byonna byo wajjanga osomesa nga abastudenti baali bangu nnyo bigira naye ate ba student baba banoonya ssente kati bwe zikenderamuko nga banoonya ekipya bannange tuddeyo tuddeyo kwa batisawuda yes kati ekitegeeza bamaze okuba oli yali agamye n'okugamba nti ndowooza oba tebakyamulima so nno gyali ddagala ly'amaanyi nnyo omanyi ebintu byonna ebiddugavu birina carbon kati bwolaba habatisawude oba black seed alina carbon gundi chako alina carbon kati mu science waliwo kye bayita carbon dating tusobola okumanya nti kino ekintu kyaliwo emyaka bwe giti emabega kye bayita half life nti carbon ye element esembayo okudisintegratinga esobola okumala emyaka obukadde 5 nga structure tekyuse ebintu ebirala kati bino birala kati amagumba omuntu bwafa bino oba ekikankozese ekikoola kitandika okuvunda nekigwawo kyonna naye ebintu ebirina carbon ddala carbon 14 omanyi carbon wa bika bibiri waliwo carbon 14 ne carbon 12 ezo isotopes ebyebika bya carbon kati kabatisawuda alina carbon ayongera immunity n'okukaluba amagumba structure n'agitereezo y'omubiri so kirungi nnyo okulya ku nsigo ezo zijja kutuyamba nnyo okubusitula immunity kubanga wano problemu yaffe buli kaseera tuba balwadde lwaki tulwala nti ebiseera ebisinga immunity ebawa wansi omuntu yenna alina immunity ng'eri waggulu kizibu nnyo okulwala mwami Kisenyi immunity kintu kikulu nnyo kuba ne cancerous cells we zijja ng'olina good immunity yesoko zikurashinga ye musirikale asookera ddala kati ebintu bino ebiri mu kitereka asiika obulamu biboostinga immunity kubanga bw'olaba habatisawude oba black seed bw'olaba ensogasoga castor oil era gwonaba abazze ku kitereke ne bakifuna ku ikotorio musigeko ne mu nkwawa enkwawa nabagamba mulimu ensanjabavu eyo yali zitambuza abasirikale abo babayita lymphocytes era be basirikale abasembayo virus kasite bayitako manya ogenda kundiri so buli virus lwenkuba omuntu wansi manya lymphatic system yayiseewo lymphatic system yalemereddwa kubanga eno circulatory system ebeeramu white blood cells kati white blood cells zebika ebingi naye kati esembayo geyebeera mu mazzi ago agakola amasira era bw'olaba ng'otandika okufuna amasira manya abasirikale boabo baafudde bambi virus oba ekintu kyabalumbye bakitiri oba kiki kyabalumbye ne kibakuba kyovula wadda bwe twafunanga amabwa ng'enswera zaali nnyingi mu biseera ebyo kesisi yali wabula eri kesisi gye bajjawo balinanga ebimotoka ebyo naye nga bifa nga kasasiro tebimuyola bulungi kati mu kufaako ng'enswera nnyingi e Kampala wano mwami Kisenyi walabako nswera waliwo bino ebiswera bibikirungube waliwanga ebya bbulu nga bwe kijja bwe kiti ne kigwa ku mmere yo
oddayo n'ogifumba ensitu evudde wala ekyo mbadde nkyerabire agaswera gakirungube oba okyanywa kacyayi nekigwa mu kyayiwo kirungube kati ekyo kyatugendanga ku mabwa nekyongeramu obuwuka ogenda okulaba ng'ozimbye wano mu mbalakatso ensanja bavunga n'okutambula otambulanga mu linnya wagosi 1 2 kakitegeeza lymphatic system eri overworked neremererwa so buli nsanja bavu weeri bwezimba ebeera overworked ate ebeeremereddwa era ogenda okulaba wali damage nga waliwo amasira kati amasira mabi amasira gavunza cells galeeta obulabe bw'amaanyi distraction y'amaanyi ne kati mu kitereke kino ekyasiika obulamu waliwo kati ago amasira gavanga ku mabwa ne waliwo abalina amasira aga inflammation gali mu mabeere gali mu kyenda gali mu obeera n'obulumi eyo nga tomanyi gali mu mawuggwe amasira mangi nnyo bizimba kuba white blood cells zaafa waliwo ebirwadde ebyakulumba byazita obuwuka ne bukukolako omulimu ekitegeeza mba nnina gavaamu gakyataako anti kati onywa ensogasoga onywa habat sauda onywa peppermint onywa ganodama abasirikale ne baddamu ne bagolokoka ne bagakola kye bayita lisis bagamenyamenya negafuluma nga tebagalongosezza kubanga abamu oluusi gakomawo abalala baba n'amazzi nga galimu nga macaafu nga gali septic galwaza n'okulwaza galimu obuwuka so bannayuganda kyembasaba react ku luno tukole enjawulo bintu tebiba bizibu nyina omukyala yampa neete baali bamusaba miliyoni 10 abayindi okumutereeza omutima mutima gwalina obuzibu kati najja nemuwa empirivuma oiro ngimanyi erina eminnyo empirivuma nesaabasajja bamwita lukoma nantawetwa kubanga empirivuma ekaluba nkuwulira kati guno omutima katuguwa empirivuma nenguwa entungo buto w'entungo ko enzyme Q10 naye n'alinnya nemuwa selenium nkuwulira omanyi bw'oba ne ko enzyme Q10 mitochondria eziri mu cells zikuwa ATP kati healing ebeera fast nemuteramu selenium namujja Senegal ffe tetumulina wano alinyo mu ttaka lyabwe yabalina olwazi alinyo mu West Africa kyovula era balina ne immunity bebagumu abo nkuwulira nemuwa DMSO avuga ebiri ebirungo nemuwa magnesium ng'asiigako 25 nasevinga obukadde n'obukadde 99 mu emitwalo 75 ng'omujje ne mu stress kubanga eyo baba bakutwalayo ate bwe bamala ne baga kale bwebale kujja tugenda kukola operation naye kakati ate ne bino wammanga okuva olunaku lwaleero tojja kukola kino tojja kukola kiri ojja kugiranga booti bino ogenda bivaako biki kwega ate n'okomawo era ne stress endala kitugamba bipostinge nebuga kati mbipostinga lwaki kubanga mbadde omuntu kyekyatwala mu ssomero nenfuna amagezi ago gawonye omuntu so kati nze so sikwera otambule ng'weetimbye ebitimbe ekinsumbuwanga omuntu tawonye naye ekikusumbuwanga omuntu ng'akomyewo agambye nti naye omanyi sinnawona oddayo ku drawing table n'ogamba tuddemu tulabe genda bakebere wano oleete results tumale okulaba omuntu watawona kiri so challenging to my mind than okuwona okuwona it is expected naye bw'agaana okuwona eyo ye challenge nkutegedde challenge yange nze challenge wano sewunya gundi kweri kaboozi newunya nnyo ng'evuddeko
banange era engine ngevuddeko okubeera court is expected naye okuvaako nemala evaako online abantu okuviira ddala ebweru yonna bamwami Sonko baani bonna bakubira bannange mwabadde ki mukwemuli ki what is happening naye bwebeerako wendabira nga kweri ne bwemba mbadde siwulira nga sifunayo muntu afuna complaint nga ekwetuli kati olaba radio Katwe yo ne bwevaako it is expected radio Katwe ne bwevaako zamizinda zebateeka eri ku byanyu community radio Katwe eyo kibyaga bwajja nevaako enkuba bwetonnya nevumbeera amanda negaggwamu kati eyo yo tetwewuunya ngaekoze ki ngevudde kusone kino bwe kiri so abantu baffe mu kitereka asiika obulamu nabo bakwatewe omukisa guno tukibasaliddeko wanisasudde 10 sasula 65 balance oli omukozesa okutambuza abantu bo oba kumutera ku basi mama ndoza omukyala Aida okategedde bulungi akowebale kubanga owuliriza abadde abuuza mu budde bwennyini tera abadde agamba nti tulya mmeka eryo tulya eggandaalo asiika obulamu tassa mukono liriko ekkomo olunaku lwonaagira nti kati ligize mbadde gandaalo so tuli mu gandaalo tuvuge paka lumu January naye tugolokoke kuba uli ajja kutuuka baga excuse me gandaalo tulyanga lyaweddewo so omwangu yakola ki yatta enswa ate njagala ne ku bino birabo byemugaba bitera obbalemesa omuntu nga tebamanyi gaba birabo nalonda ebyatika nalionda ebyatika byokka ne byatikira mu mwaka gwe wabiwadde ne yeerabira nti wamuwa n'ebirabo n'ekirabo kyatika wano bakiwayo olumu tulemererwa n'okulemererwa gamba yi naye oba leero nga beki luli nagaba kino lulino naye kati dinettu lidi mukabaga kaliko professor bioresearch ne botateekako rapa okwata bukwasi ajja kuwa n'akafuba nkuwulira omumbe gyangambye bamusitudde namu ondeetedde zimera komiti nkuwulira asiika obulamu yesebo mumutambuze ettu asiika obulamu tassa muki tassa mukono kitegeeza buli muntu bw'ogwosanga wanika omukono wanga omukwasa ttu bw'ogussa wansi ajja kukaaba kino atuyite tuwoze n'emmotoka mujja munjoze emmotoka musonde sente ako kaluma bannange tuwoze tumanye ensigo simanye mutima gubadde ki ate simanye otherwise naye bwe twerwanako ate mukimanye egandalo lino litulwaza nnyo kuba tulya nnyo kamukuulo omanyi anti okulya lwe luganda ati tutuulawo ne tulya ebitafutafu byonna kate ng'olubuto lwesiba kati ekyendo olugira ne kinaanu constipation n'ebirala ne bitandikira okwo naye bw'obaamu ne kakasita ng'osumulula ng'oyoza bulumu nga sisitimu y'olubuto oyoza nkuwulira simanya biki nze sirya kino ne kino abaamu ne kitereke kyo nkuwulira kijja kuyamba n'olwekyo tuli basanyufu olwa prof bioresearch obutatwerabira ng'omwaka gukola ki nga guggwako sebo tweyanzizza asiika obulamu njagala ogende mu kyalo ovayo nga maama agamba weebale kujja naye si kuvayo ng'agamba naye biki byonkoze mwana wange leta ambulance kiri bubi wano kiri bubi tassa eminyira gimuyitidde mu kiwanga pressure erinye sukaali alinye alusa zitabuse akolola tafuluma bagambe maama ali mu crisis naye asiika obulamu okuziyiza kusinga okuwonya so tujja kwongera okulambulula ku kitereko ekyo naye nga osokisanga ku prof bioresearch kwali ku mitwalo 6 bw'oba tonnaba gisaasanya kolifuna biru nga bagamba nti oleeta milioni 10 bw'oligamba nti 6 kitundu ntono
n'emiliyoni 2 abantu abaali babaddeko mu ddwaliro mukimanyi ojjukira mu covid ennyo twagiranga wano nti maiti bagikutte bagibanja miliyoni 5 tusaba gavumenti etukole ki etuyambe ate mu abasigaza enkovu za covid mulimu kofu bombo oyo aziyamba nnyo kuba olyose n'oyogerako waliwo abantu abamu nga agamba nti edde ekifuba tekyankwatakwatanga mangu naye ennaku zino ki olugiramu bwe nti era abantu kyova olaba nga bwe nkugaye nti twabadde abantu ne baggulawo amadirisa bonna ekitegeeza nti mwabaddemu percentage y'abantu abamanyi nti ekifuba kati kibajooga bwekijooga yasigaza enkovu kati bwe kijja abanga afuna emisumaali muli mawugwe abanga oli amawugwe ge bakubamu ebituli naye kufuba omwoyo ali mu asiika obulamu kitereka ajja kutuyamba ne peppermint ajja kugogola bulungi kugamba kiteeke kino it's a must have mu Uganda lino bw'ova ku kitereke kino ogenda kuwangatto muwulidde owengatto omumanyi aba muganga omanyi omuganga takukkiriza kuyingira mu yeekaalu ye n'engatto agamba jjamu engatto kati abo ova kwasika obulamu oba ogenze ku muganga mukulu Joseph baliddawa ssebo tusanyuse nnyo agambye nti muterekereyo packages 2 nsaba omukenkufu anterekereyo amatu 2 3 agasika obulamu 3 yabitegeera aba kati ali 80 he will correct us nete tojimu very strong man yali atakyatambula takyajoginga asika obulamu ono akimanyi bulungi era ye bwawulira ofa eno tetuli mugamba nti tudiibuuda naye kuwa opportunity buli muntu akosa omukisa guno ndabye nti agali awamu ge galuma ennyama ate zino collective goods zituwa collective wins nti omuntu omwanzi ogamba sirina emitwalo 5 naye bwe bakusalirako kati ofuna n'owaako mami n'owaako ddadi kugamba eggwonero ne liba nga lirina stock so nga maliriza ngamba ekitereke kino asiika obulamu ye stooko w'eggwonero eggwonero twali banyonyola ku ggwonero bannange eggwonero yefumbiro lyo nnyo bwe bibaamu abo oba okikoze bulungi weewaawo sebo tuli ku 0702 0702 06 6 5 kanjibadiremu eri 0702 06 6 5 ne MTN eri 0779 5 5 eyo nagambye ali Tanzania agambye ayagalayo asiika obulamu ababimutere ku basi mukwano gwaffe oli omutanzania sebo yatindiga eggendo n'avaayo Tanzania yonna najja nga abawana ab'omu Uganda ffe tuli kinnya na mpindi yajja musandawona ndowooza ekitunafuya olumugamba akasitaani nja kuyitawo bambi so n'ogenda okulaba obudde nga nabo bukuyitako bambi twerwaneko omukisa gw'amaanyi bifuba senyiga zonna zembaga kati nja kuba watamu 2 communicable disease zeze endwadde zisigibwa you communicate osiiga okugisiiga nani communicable zotasigibwa oba endwadde ez'olukonvuba ezo ze bagamba nti teziwona oba address nze issue ezo mwasiika obuki obulamu so asiika obulamu kyekirabo ky'omwaka nga gugwako toddaawo kunoonya ate bannaye maama n'amuwaaki taata n'amuwaaki tandikira ku ekyo ebirala nabyo bijje omugole muweeki baside boni okiraba asiika obulamu genda weyagale wewale nnyo sebo gwosinze otuddiza sebo otuddiza nnyo yasubwa mpa embuzi nkuwe nte kati siika ku bulamu bannange kiyitirivu kale bannaye ndooza byebyo mboozi ey'omukenkufu bwetyo we tugikomezaawo ate lema kulinda nti ekomye wabula gyongereyo
ng'otambula butambuzi asiika obulamu mwangu yatta enswa